Yesu ketugenda maaso tukyalengera kalo katono nnyo era nga tulengera wali abaagala n'omukwano guba gwa kimmemmete. Mwana muwala yali ayagala nnyo omulenzi ono. Tugenda maaso naye omukwano buli gutuuka gusooka kubanga akayiringito oluvannyuma n'obanga ayambuka. Tukyalengera kalango eri ku coming soon era nga tugenda kugikutuusako butereevu okuva mu Kinayu movies. Oli bwagamba omwagala nga naawe omwagala nga buli kimu ekikuliko akyagala lwaki essanyu teriba okuva mbanafe aba Colors World. Kaakati omanyi abaseketerezi tebabulawo. Omukyala bw'oba omwagala oba omwagadde naye buli nsigo wabaawo kungula. Yasiga wiiki ewedde tulengera okumulisa kutandise gwe toŋŋamba nti oli lubuto. Iye nagambye nti bo yamugamba wabeewo engabo omwami neyeerabira engabo kati waaliwo kuziyiza era mikono gye tenyimugamba jjamu olubuto. Iron Bond Stars Entertainment. Oyo omukazi tosobola muzaalamu gyemikwano naye okugjamu olubuto olumukitta. Ebiseera ebisinga ensibuko y'essanyu eringi ge makungula g'amaziga ge tulengera. Tukyalengera kalango abaali baagalana awalinga zero distance ne batandika okusawo distances. Mwana muwala yali anyiriranga ettungulu kati alina engeri gy'atandise okuyingirira mu kala ya kivuuvu. Okugjamu olubuto kuyinza ovaako omuntu okufa. Ensi etama eryali essanyu nga gafuusa amaziga. Tukyalengera kalo katono nnyo eno tulina kuleka ndi ogisubwa. Kale nno That's the boy who killed our daughter. Nobody told me, baby. Kyosiga kyokungula. Nobody cares for me. Kyosiga kyokungula. Olubuto ojjamu lwaki? Gwe singa baakujjamu senga wooli. Bagiyita agony of repentance. Tugikutuusako essaawa yonna lindirira. I think he has repented. Newe weenenya ng'omusonyi tali ready kusonyiwa oba omala biseera. Mukwano mugugwemu n'ebigenderero ebyokuleka ne mufundikira nagwo. Naye bw'oyagala owangule abalala bafuuke ba losers naawe ofundikira ogudde eddalu. Lw'oyitira omuguwa eddalu ayogere nga boogera obulungi bw'otalaba. Agony of repentance. Tugikutusa. Kakati kasooka tulengere ne kano kalango. Nagambe Kinayu movies tugenda batukutusako sinema nyingi ez'enjawulo ez'ebina Uganda. Eno nayo saagala ekendi ogisubwa. Tulengera abaagalana. Nagayi tugikutuusako ennaku z'omwezi 25 ogw'omwenda. Omanyi okubanga oli ku muzigo okuliddako eri naye gano amabaati agataatuuka ng'owulira embeekuula eri ku mulirwano. Gano amabaati agataatuuka gano emboozi y'eri abeeri baba bawulira n'abeeno baba bawulira. Kati abeeno bawulira essanyu eriri eri kumbe n'abeeno bawulira ennaku eri ku mulirwano. N'amugamba munange tetuyingira bitatukwatako weebikke. Tugenda maaso eno bagiyita kigambo. Nage tugenda gikutuusako Sebutemba ono nga 25. Owulira ye bayomba bagudde masepiki. Omukyala alina kyakayanira waliwo gonjaawo gwe bataafumbye. Omukyala annange omukyala atabuse annange omwami waawano ye kwegamba amaanyi gaamugwamu. Omukyala munanga aba ayagala ogenda mu nnimiro gy'emiwogo naye ng'omwami tamukkiriza amugaato kwata miwogo giveeko. Kumbe ono ogenda okwetegeza mwami oli ku ki? Naye omukyala yasigadde mu nnyumba naye omwami ate agenze. Namugaata wandi ayingiza mu nsonga zitakwatako. Omulirwano gwokya bbiri. Omukyala oli bambi alayika ali mu buzibu kandi engeri gyeyinza omuyamba. Omwami nga tafuluma bamulirwano naye embeekuleegwa ku sayidi eri abeeno baba bawulira. Kati omwami yeekyanze twawulidde omukyala yasuza abanja. Omukyala yasula abanja omwami naye omwami tasasula. Kati omuyaye nga tavaayo ku mulirwano. Balwana ne bagwa ne masepiki. Omwami nga yakagenda mulirwana nga ayingira omuzigo gwa munne. Yasanga ono akaaba. Ekikyala nga kirungi bitya. Kinyirira kirina figa. Kikino kyakula nyamuga. Ono atunula alaba bannaye tekirina we kyabutuka. Owe wange musiiwuufu muko owange.
Nyabo nze tonkwatako ndekere ennaku yange waganye maama asimbula emiwogo anedda wabaddewo kyebandula tolekana nayiba yazze omukyalo ogenda okwetegeeza nga nayiba yazze nedda kakkana tokuba enduulu njagala kuyamba mpulidde okaaba nga bw'ogamba okunoba n'agamba nze saagala ove mu bufumbo nziwano nkuyamba osigale mu bufumbo ennaku zino abakazi tebanoba okola kyo kuuma obufumbo ayagala muyambako onokkiriza nkuyambe omukyala nakkiriza kaakati tugenda okuva eyo kumbe mukyala mulirwana kyenkola bannange saagala bakinkole mulirwana ono yalabika nga atalina maanyi laba atandise egamba mulirwana bano bavayo baseka omukyala yali akaba atandise okufuna essanyu ng'omwami ono mulirwana yalimuwadde kyenkola bannange saagala bakinkole ogenda okwetegereza enteekateeka zaava okumaliriza waliwo ayagala ozitandika omuli w'enkwe bamulyamu olukwe atuŋŋununa gwe okola kino mukazi wange bamusanze gwokola kino kumbe naye abadde n'owa munne laba firimu bagiyita kigambo ekigambo kyafuka ekigambo nagambye akyali joli yanguwa tutandise saagala osubwe ate nate okuva mu Maryland Productions Africa Limited bannaffe abo okubeera nga bakutuusako entandikwa eno saagaleke nti osubwa busubwa era nga saagala bunyumiriza Maryland Films Africa be bakutuusizzaako era nga tugenda mu maaso saagaleke nti oluwaayo buli agamba kimukulu Dani Kigundu Daniel Kigundu Filimo omanya yiye butereevu tosubwa abazanyi bo saagaleke nti osubwa Saala Najjuma mwana muwala oyo omuto Vivian Linda Shafiki Kaima mwana bulenzi oyo Pastor Josia Baraza Idris Lubega Salim Ahmed entandikwa egenda maaso Nalumansi Siselala tutandika butandisi Alex Kiseka Mutebi Ramadhani Bitemo entandikwa Enle Mayanja tutandika butandisi bonna bazanyi Saala Nava mwana muwala Emmanuel Kora tutandika butandisi Eliana Mulungi era nga mwesigwa entandikwa Joel Mukisa bonna bazanyi mwene etandise saagala gisubwe bagiyise mirako ekyamagero. Amen. Give your life to Jesus. Bane muwe obulamu bwammwe eri Mukama. Special gifts in your life. Muwe obulamu bwammwe eri Yesu. The Bible says the devil came to steal, kill and destroy. Bible egamba Sitaani yajja kutta, kubba na kuzikiriza. You will not perish. Onoosembeza Yesu. That I am the way, the truth and life. Tojja kuzikirira kubanga agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. No one comes to the Father agenda kutuuka eri kitango okuggyako ng'ayise mu nze. Just give your life to Jesus. Kwata bukwasi bulamu bwo obwe Mukama Yesu. Full and sinful life. Olabike ova mu mbeera yo obulamu bwo obw'okulimba obw'okwonoona. Jesus to reign in your family. Kkiriza Yesu olabike ndi atonya mu famire yo mu bulamu bwo. Change. Olokoke wenenye ebibi biri Mukama. Tutandise na pasita agezaako kubuulira njiri. Twakwata ekkubo twaddako eri mutaka wuuno. Ajja musajja netateredde. Atambula papa. Ekimu ku biragaana embeera si nnungi. Yajja kipayopayo. Omukyala likabaraza ali atudde. Mutaka kwe kujja. Ekyali ntandikwa mirako. Thank you. Neekulikayo mukwano nera weebale munnange. Any change? Waliwo akakyukakyuka konna. Oba enkyukakyuka yonna. Munnange ndowooza. Eddagala ndinywedde naye tewali nkyukakyuka yonna. Omukyala yali alemedde okuzaala. Don't you feel bad about that? Namugaa togenda maaso nakulira nga osumbuzibwa ku ekyo. Seeing you in pain. I hate seeing you crying over this. Saagala genda maaso nakulaba nga okaaba ku kino. God, for he has a plan. Kubanga munaye Mukama ye Katonda atalina pulaani gy'oli. Carries a baby for 1.5 years, master. Naddala mwami olowooza ani ayinza okwetika omwana okumala omwaka gumu kumpi n'ekitundu nga yetisse omwana. Amaze ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu nga tazaala. What? Were you so selfish? Tugenda tumusale mu busazi omwana oba nfa n'enfa. Lwaki weeyagaliza wekka? If you die, Ufe. I left with. Kati ate bw'ofa nze nsigazaani.
I'm sorry, honey. Onosonyiwa mukwano honey. I feel for you. Nengeri gye nkusaasira. But I can't even deliver you, baby. Okoze bingi n'obonaabona nesobola kuzaalira mwana wo. I'm tired of taking medicines. Mpulira nkoyo nkunywa ebiddagala bannange. Tugenda kukola ki bannange mu nsi eno? Ekyali ntandikwa. Njagala nzaale n'ekiganye. And all that I could in my capabilities, and it's not working. N'amugamba nkoze kyonna kyonna ekisoboka mu busobozi bwange naye tekikola. Kati ngenda kukola ntya? You talk about God. Katonda oba n'atuyamba. Refuse me to go to church and they... Toyogera Katonda ng'ate wangana ogenda ku kkanisa nsabe mbu abalokole babbi. I refused for a reason. Nagana lwa nsonga. Those born agains are modern death thieves. Abo abalokole babbi ba biro bino. Money and exploiting the Bible for their... Baagala ssente bakyusakyusa Bayibuli n'okubuzaabuza ensi. Tebula saagala ogende obabbi. So they can pray a blessing upon your Ne life. bakusaba sente olw'okuba baagala kusabira omukisa ku bulamu obwo. Obwo si bubbi bwa nkukunala. Okay, fine. Kale kiri fine. But even the witch doctors you go to, they ask... Ate abasawo boogendamu nabo bawa ssente, nabo basaba ssente. They do. Kituufu basaba. Which doctors they give you herbal medicine? N'ate bakuwa herbal medicine eddagala ly'ekinnansi. But which country in this world Naye ddala nsi ki mu nsi eno where prayers are sold? gye bagenda maaso n'okubeera nga batunda essaala za Mukama. Prayers are supposed to be for free. Tulaba nti n'okusaba kulina kubeera kwa bwereere. Yakyawa abalokole ne se kukyawa yenna. Prayers. Kumbe waliwo pasita yali ayitawo gwe bayitamu kyo. Yali ava kubulira ku kkubo. Eno omutaka agamba yakuwa abalokole. I greet in the name of our Lord Jesus Christ. Banne mbalamusaako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Fine. Yesu Kristo. Well done. Thank you. Manyi byonna abiwambawo. This shift has been rolled up and I'm heading home for my meal so that I can go for... Yagamba shift eno ebadde eweddeko adda waka genda maaso nafuna kaakulya. Naye nga balamusiza mu linnya lya Yesu. Why don't you call that born again man to pray for me? Lwaki toyita omusajja omulokole n'ansabira essaala ze si za kugula bannange. Free. He wakes up in the morning Ani agandi bya bwereere. Omusajja azuuka ku makya for free. n'agenda n'abeera ku kkubo abeerako bwereere. Post-colonialists. Ebyo byakoma eri mu bazungu. Okay, fine. Si wano mu baddugavu e Uganda. He may be paid, but he never asks for money in order to pray for Wateeka okubeera nga aliwo amusasula ko yayinza okubeera muntu. you. Try him as well. Gezaako munene tumugezeeko waki otugeza ku basawo ate Katonda ntulemu ogenda maaso n'omugezaako mugezeeko oyo agenda. Ansabira osanga nyinza okutereera bagamba asaba ate tasabira ssente. Kangezeeko naye nze nakuwa abalokole. Tombulira abalokole singa agenda maaso n'okunsaba ssente teri agenda zimuwa. Nze nkubulira nakuwa abalokole tombulira abalokole. You call them. Yakowa abalokole mwana muwala yamugamba akugende maaso ayikenti akola ki? Ayita pasita. Owaye pasita. Kwe kugenda amuliiremu. Ng'engombo y'ebiro bino bwebeera. Ng'asala bagenda aliiremu pasita. Embeera y'omukyala amaze omwaka gumu n'ekitundu nga tazaala. Ng'amuliiramu ngera bw'okitegeera. Tutandika butandisa akyali gy'oli yangwako. Saagala bakunyumirize miracle. Ye firimu etandika. Nga pasita asembera. Tutandika butandise bagiyise miracle. Mama, Mama, I have had everything. pulidde buli kimu. I want to encourage you Njakubiriza. not to be guilty. God has already forgiven your sins ever since you know. Obuteesingisa musango Mukama yakusonyedde ebibi byo. Amen. Amiina. I'd like you to do one more thing. Nalagadde okola ekintu kyala kimu. If it is to do with money, we Bwe kiba kya ssente tetuzirina. Hey, honey. Ane mukwano. Let's first hear what he has to say. Leka asooka ayogere kyabadde agenda okwogera. Sir, it's not all about money. Tekikwata ku ssente. I don't sell my Jesus. Nze situndwa Yesu It's wange. given for free and freely I give to you. Namuweebwa ku bwereere era mugaba ku In bwereere. the name of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Mu linnya erya Kitaffe Yesu Kristo. Believe is here with Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Omwana wa Katonda omulamu Yesu. So, mister, what did you want from us? Owaye Mister obadde otwagaza ki? that the witch doctors gave you. Mbadde nsaba mumpe buli kintu kyonna abasawo kye baabawa. The clothes, everything. Do not Ekibbo anything n'embugo buli kimu tolekayo yadde kantu konna. I want- Mba ne mugenda mbasamize. in this house. Ekitiibwa kya Mukama kigenda kwolesebwa mu nnyumba eno. Me, I want to recover. Bring everything. Teri byakwekeka maami leeta buli kimu. The ritual twin baskets as well? Ebibbo ebibiri. Basket as well. And the ritual bag where you put Ntegeeza ebibbo byombiri bye mulina n'ensawo eno gye mugenda maaso n'okuŋŋaanyizaamu obusente bwa lubaale. to be burnt. Byonna byokebwe mu linnya lya Yesu. That when you burn them, sometimes some of them go mad. Towulira nti n'abamu bagenda maaso n'obyokya ebibbo ebyo. God who has visited this house is a Bagwa eddalu. God, the creator of the heaven and N'amugamba Katonda akyalidde amaka gano. universe. Ye Katonda w'eggulu n'ensi gw'owulira Katonda wa buli kitonde. Multiply without worshipping any other God. Era ng'alina ebbuba tayagala mugatako bakatonda balala. Ayagala omusinze. Don't be afraid. You have the power over them. Teweeraliikirira.
Bring them. Yabaga baleete ebibbo. Now, Mama. Mark 16 says, Matayo anyone who believes 16 is egamba baptized will be saved. buli akkiriza era n'abatizibwa Chooses to believe, ajja kuwonyezebwa condemned. naye aligaana For signs will accompany those who believe. ajja salirwa omusango era omukisa gwa Mukama guligoberera abo abakkiriza. Now listen, Kati wulira because God is going to do something right now. njagala okkirize kubanga Mukama agenda kubako kyakolesaawo eno Now, because His grace, His mercies upon you. kubanga ekitiibwa kye Pray in the name of Jesus, and things are going to happen. n'ekisa kye kigendagenda maaso n'okuba nga kikugwako mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Every work of the devil, every spirit, every buli mulimu gwonna ogwa sitaani buli mandwa yonna eya sitaani name of Jesus, we tugyokya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. name of Jesus. twokya buli mandwa y'omulabe sitaani. Get out of us, buli mayembe gonna buli kika kya lubaale fuluma mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. you devil! I command you now. Gwe sitaani Lady, in nkuwa ebiragiro kateka omukyalo ono mu linnya lya Yesu. never again in Jesus. toddanga mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. tukwokya tukusiisira amafuta ag'omwoyo omutukuvu gakwokye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mantorobo shikaraba. mantorobo shitarababara mantorobo shitarabada. I command you in yasabira omukazi Jesus' name. In Jesus' name, we burn you by fire. sebo genda okwetegereza omukazi yali amaze omwaka gumu Spirit of God, n'ekitundu ng'omwana alemedde munda. we command you, devil. pasita agenda maaso n'okusimba obugere Loose in Jesus' name. ogenda okwetegereza Jesus' name. ebyokola bitandika ogenda maaso n'okumuta. In the name. sebo yatandika okulaga obubonero bw'okuzaala oluvannyuma wayita emyaka 10 years later kyekyaddira kitegeeza omukyala yazaala emyaka 10 nga gimaze okuyita omwana yakula. katulengera omukyala ono bannanga alina n'omwana omwana yazaala wa buwala. ekirako twagala okumanya lwaki bagiyise emirako. wala omuvubuka yali abayitako akane kagenda maaso ne kamutunuulira. Miracle? What are you looking at? maama yakayita mirako. Let's go to school. I don't want you to be late. otunuulira ki jja tugende ku ssomero saagala ekende otuuka kikeerezi. waliwo n'omulala okubbali yali alengera kumona omwana ayina ebintu byalaba nga tebinnatuukawo. mwana wange kiki maama kikyobadde ki mirako You said you saw that man being beaten. By who? obadde oyina engeri gyogera nti olabye omusajja oyo nga bamukuba emiggo katono gimutte. Stoned him to death. ani abadde ali mu mukuba mulabye nga bamukuba amayinja kumutta busi. Do you even know him? I didn't say that I know him. badde bamukuba nga afudde abadde amulabye. agamba oyo omumanyira wako ngambye nti simumanyi maama. Oh God, what's this child you gave me? kale mukazi watu yeebuuza mwana ki Katonda gwe yamuwa. omwana alaba ebigenda obeerawo mu maaso ate nabiraba nga bwe biri. abaana ekikulu ekyo bw'oba obadde omuyina ogenda kuba ku nooti 754 43 9 ofune pasita Kiggundu agenda kuyambako. abamu babatwala mu masabo. Phone is thief. sitaani nabba abaana abo naye Katonda abaaye bawe ekirabo ekyo ba gifuti eyo nga balina genda maaso nakubeera nga babiza. kaakati si bwe kituufu kyatuukirira. No, but baba bakyeyongerayo. omwana vision gyakubye nga bali mu kkubo banne happeninga yagenda maaso notuukawo. his last hours on earth. era n'agamba We are sorry. yabadde atambula ng'ageza okuba kugwanyagulako akasimu ne bamuba mpaka we bamusse. Him kirabika budde obadde busemba okubeera ku nsi. ababi batugomezza nnyo bamutta omuvubuka. kyokka omwana adde yakakiraba ko maama ndi Katonda wange. child is najjukira engeri omuntu ono gye yabayitako. says the future as it is. kwe kugamba Katonda wange mwana kiguwampa ensonga ebigenda okubeera. asobola ogenda maaso n'okuba vision n'amanya nti goli bwoti goli mwenzi goli kino. abaana abo bwe bato gye bali. kale ne mwana gwe yazaala kwe kumutuuma mirako. maama naye yatya. Katonda akola ebyamagero. Katonda akutula enjegere. twanga tulaye tumanye wa gye bigwera olwaleero. kano ke twazze nako. maama maama bali waka balya. Aren't you eating food? kitulya mmere maama. Eating. kulya Don't you see? gwe tolaba nti ndi mu kulya. Man, people stoned him to death. najjukira amaloboozi gali gamujjira omwana engeri gyayogera nti abantu bagenda baba mutte omuvubuka. kazi otukyatandika omweraliikiriza yalumba taata w'omwana nga yeebwala bwala. taata ali wano mu biseera ebyeddembe. Honey, Yes. hani mukwano. I think there's an issue that needs wise men to. ndowooza waliwo ensonga ey'amaanyi egwanira abasajja abagezigezi. She is not alone. naye ono omwana gwe twaza atali yekka. Have you ever heard of something like that? wali owuliddeko ekintu ng'ekyo. Yes,
That's among which doctors? Ye nena chuliranga mbasawo ba kinansi oba abasawo abaganda. I don't know. Oza kiba kyekyo simanyi. Bakyebuuza abazadde ngabbo. Oh. I remember. Nzijukidde. We should look for Pastor Muchura. Twandigenze maaso n'okunoonya Pastor Muchura. Child. How shall we find him? Kuba yansabira n'enzala omwana. The place he used to rent. Tunaamuzuula tutya emyaka 10 kuba egiyise yavaawo mu kifo yali abeera. Yagamba yasemba ebyo biraba mbasawo. Tudda maka amalala. Waliwo omwami ageza kuyita omwana Eliana. Eliana wangi daddy yanguka mwana wange. Bamuyita Shafiki Kaima. Original name is Shafiki Kaima mutako oyo. Yes, Eliana. What did you want to tell me? Eliana. Yes. My friend Miracle told me to Wadu yagala kungamba your basket you worship instead of mukwano gwange Miracle yangambye taata ntino okwate ebibbo byogenda macho n'okukinja ng'ofukamidde mu kikyenge. Obitwale baikendi babyocha kyobola Katonda tagenda macho nakubanga akuwa kyente akubujja kyente. Kolokuba okinja bakatonda abalala. Where did you get all that from? Kali yamugambye no nabijjewa. Omwana yagambye taata. Taata Eliana yeewuunya. Tugenda maso ne sinema. Sagale kenti ogisubwa ate nate. Where does that friend of yours live? she lives the other side where I will play from. Yamugamba mukwano gwe yagambye ebyabeerawa. Kwendi abeera eri. Society yetuzanyira eri. Will you take? Yabingambye tuva ku ssomero. Okay. Bw'onoomaliriza buli kimu naye nga maliriza onookiriza n'ontwalayo kuko nti ye kyata. Good night. Sula bulungi. Obudde bunaakya. Bajja genda maaso n'okubeera tata bamutwala alabe mukwano gw'akaana ako. Ono yalowooza mukazi yagambye omwana ebintu. N'anyigirawo. But Mama Eliana. Naye Mama Eliana gwe. What do you tell my children when I'm not around? Lwaki ogamba abaana ebyama byange nga siriwo? With you. Kati nabigedde ddi n'omwana I've seen emugambye. you worshipping your Nze ritual. nali nkulabyeko ng'oli mu bubbo ofukamidde. You said your gods don't want women around when you're talking to them. Wagamba nti nno Mama Eliana. bajjajjabo tebaagala bakazi ng'oli mu basinza tobaagala bakazi babeerawo. Mama Eliana. I grew up in church. Wamwe teri bajjajja kwe nedda ffe waffe twakulira mu kkanisa. Anyway. Tebeerangawo bibbo bye tusinza. Ebibbo omwami ono. Eliana has never seen me worship that ritual basket. Eliana tandabanko nga nfukamidde ebyo byombisinza. Akijewa. You said her friend told her Yagambye mukwano gwe yamugambye. Alright. Ono no bamuyita n'ava Sara. to that which Mukwano gwange agamba kinaava. Mama Eliana. That Oba okyali oku mukwano akeedi. lives on an island which is far away from here. Kakati And it doesn't even have any single child like this. yamugamba oba oli awo. Amen. Omusawo muganda gw'ogendako ye yamugamba. Kwene omusawo abeera ku kizinga talina adde mwana n'omu. Mama Eliana weegendereza olugambo olwo. Kumbe mukazi wattu talina kye yali ayogedde. Tugenda maaso era nga ntandike bagiyise Miracle. Saagala gisubwe. Twagala tulabe ekitiibwa kya Mukama nga kimaamira. Ekisa kya Mukama nga kimaamira. Tugenda maaso twagala tukekanya olwaliro bakayise Miracle. Kakyali kamulembe nnyo agamba kiddaani Kigundu. Nkutumiddeko nnyo kyali wange. Wo bali kuleta businema bwa tabbu. Pulitinga muzigo baba. Kajula kunja bya maaso. Ate nga munene olugero malembe. Tugenda maaso mpola mpola. Odani Kigundu wakatawana Dani Kigundu. Kakati. Thank you. Take my bag inside. Tate yakomawo. Come and take me to your friend. Namugamba twale ensawo yange munda okomuntu ayiri mukwano gwo. Tata kyamala enviri ku mutwe. Ng'alabye ddala omwana ono mbutuufu kirala bulala. Nagambye alina abaana basobola okuba vision ng'ezo. Kuba ku nooti 7 5 4 43 84 9. Omwana tomutwala mu ssabu. Musimanya alagula bye mugamba musimanya alagula bajjajja bamulinnye. Katonda alina abantu b'atonda nga balina ebitone ebyo. Ne sitaani abba bibbe. Abaana ne bagenda mu masabo ne bafuuka abasawo abaganda naye ng'olidi babako amaanyi ga Mukama agasobola okulaba. Baba bantu ba Katonda ne sitaani abba bibbe n'abuzaabuza ensi. Yakwata omwana ono asobole okuba nga mutwalira omwana yamugamba ebintu bino. Era ayagala amanyi yamanya atya okubeera nga munnange ono alina ebibbo byasinza. Era agamba abisuule. Asinze Katonda omulamu. She is the one wearing a yellow skirt and a white shirt. Yakabuuza yaliwa ku bano bonna abali wano ko ye ne yambadde sikaati eya yero ne kagenda maaso ne kanyula byonna byayambadde. Mutaka ajja akulita asobola okubeera nga kasinkagana akabuuza 4 na 5. Tutandika butandisi nagambye akyali gy'oli wandibadde odduka misinde. Kasufu kamala anti munne kajjidde mu Mukama ate nga yasinga kabaka w'abakabaka
ye byonna kakati yajja n'akagamba kamuyite basooke boogeremu era teyakola nsobi kali kambadde sikaati ya yellow ne t-shirt enjeru ng'apalamusa bulungi Okay, you can go and play. Go back. ng'agamba buno bulala busooke buddeyo buzanyi. Yes. Tell me. Kati mbuulira What did my daughter tell you? muwala wange About what? wamugambye ki kumugamba ki About the ritual basket. ekikwatagana ku bibbo byange byabajjajja Tell me anything. talina kye yaŋŋambye Want her to tell you to stop worshipping the ritual basket. namugambye bugambi akugamba olekerawo okubeera ng'osinza ebibbo ebyo Burn it and repent your sins to God. genda mu maaso bireeta obyokye Chapter 20 verse 3 up to 6. And God will give you a good job so that my friend can go back to school. That's it. n'amubuulira ssebo n'essuula ey'okusoma nti katonda jamuwa ssente mukwano gwo naddeyo okusomera asome sente zaali zibuze lindako Do you know what is inside? omanyi ki ekiri mu bibbo byange ebyo ayagala alabi Do you know how much money? omanyi ssente meka ezibirimu Yes, Ye. I know it. manyi 72,003 invalid coins. n'amugamba gira emitwalo 7,200 n'obunusu obugwa maama ssente zezo zennyini mutaka yatya Okay, all right. koye nti kale Money along with the basket. Use it. n'amugamba ssente tozookya n'ebibbo Guys, zijjeemu ozikozesa ogende ogula ennyama oba bwobadde bumutta ng'asinza bibbo naye katonda omulamu yatonda duniya yamanyi ekyokukola eri obulamu bw'omwana w'omuntu Liana say, we just had a chat as friends. weddali weeryana abadde agamba ki He was very rude. tugenze maaso n'okubeera nga twogeddemu bwogezi abadde mukambwe Good. akaana kano ak'obuwala saala na juma oligina nemuzi That one standing over there. kaakati no Not really. Do you know her? buli waabeera ono omulalo abeerawo But I kano kamubuuza nti omulalo oyo mumanyi buli we kabeera kaana kawala kano kamirako ono omulalo abeerawo tunaamanya ensonga mutaka yaddanga n'enviri zimuvudde ku mutwe yayita buyisi ku mukyala yadde omunyega ekigambo n'ayolekera mu kisenge n'agambye omukyala no bamuyita naava saara oligino ne muzi naye muzanyi wa nkizo Did that girl tell your father? when they talked, father just told us to go. omuwala agambye eki taatawo bwe bagenza okwogera taata yatugambye bugambi tuveewo ffe maama nti taata yasibira wansi wa kitanda kituufu ekibbo kikino gyekiri ritual basket ng'agijjayo asooka abali sente akaseddala oba omwana sente zayogedde zezo oli omwana alaba byo nemugamba nti omuntu alagula ne mubatwala mu masabo naye katonda alina gifts zaawa abantu Coins, 10 Polish shells. n'ajjukira eddoboozi ly'omwana aliwulira muli matu n'asalawo abali n'enusu alabye eddala omwana n'enusu zayogedde ezigwamu mweziri banenga mweziri emitwalo 7,200 kyokka obwabo muluma n'omwana yagobeddwa ku ssomero yensonga lwaki katonda amumma ssente kuba asinza balubaale yawulira nga omutima gumwenyekidde nange Lord. mukama nedda Oh my God. katonda wange mukwano kitange I'm indeed foolish. amazima ddala ndi musiru nnyo Oh Lord. ei katonda I have sinned before you. nyononye mu maaso go Please forgive me, Father. bambi nsonyiwa kitange How foolish ndi musiru kyenkana ki could I be? era ntuuka ati okutuuka ku ssalina ery'obusiru nendeka okusinza. I don't have ritual baskets. Oh my God, Father. sente zonna zompadde emabega zompadde mbadde sirina kibbo. Lowooza amwalusene zetufuna nga zizze nga tomaze genda mu ssabo. Naye bw'ofuna oguzibu n'oyolekera mu ssabo naye neweebuuza ennaku zonna ani abadde akuuma. Mukama afaayo n'atuwa omuka gwe tussa n'akukuuma n'akulabirira n'akwola n'akuliisa buli kimu. N'olwala n'akuwonya nga togenze mu ssabo. Naye lw'ofunye oguzibu n'ozungira mu ssabo. Bane mmanyi Katonda w'eggulu n'ensi nti alokola era awonya ate era gy'ali. Musajja batu kati yatandika okwenenya ng'alabira ddala mutuufu omwana yamulagudde bye yamulagudde ebituufu. Abaana nagambye oba oyinayo omwana mu baana ng'asobola okukola ekintu ng'ekyo twala mu mbugo tomutwala mu nsiriba. Kubira Dani Kigundu kuno 754 438 ajja kuwa ku magezi. Do you have a Bible with you? Of course, yes. Yabuza omukyala Help me with it. oyina bayibuli nti njirina Some money. nti ye Go buy good food. gindeetere sente ziizino genda osooka ogula emmere ennungi tube tuludde nga tulya kawunga na bijanjaalo. Njagala leero yotese eggwanga eyakula neewola mwami sente azijjeewa.
omukyala ali abadde akimanyi nti bulijjo wadde baavu nga tewali yadde ne mu nnyumba ennusu ekuba ennyonyi. Bano ekitiibwa kya Mukama. Mukama oli w'amaanyi. Omwami akyuse n'asuula ekibba ekyo. Bani Katonda weebale muno omulimu gw'okoze mu nnyumba eno bannange. Bannange ompiro ntikudde omugugu. Mukama bannange. Thank you, Jesus. Bane Yesu weebale. Thank you, Jesus, for changing my Tusabazze. spirit. Weebale bana essanyu limbuganye. Weebale kumukyusa bannange avudde mu bibbo. Other gods before me you shall not make for yourself an image. Yabireeta abyoki. Even above Obulanga eddoboozi ligamba nti oyo yenna aligenda maaso n'okubeera nga tansinza alisaliwa omusango. bow down Era aligenda maaso n'ofuna ekintu kyonna kyonna kakibeeremu mu ngeri ki oba kiwumba oba kiki n'atandika kisinza. children for Nze ndi Katonda wabwe basigenda maaso nakubeera nga ngattibwa. the of those Bw'oba osinza Katonda tolina mugattako bakatonda abalala ayina ebbuba. Ky'oba olaba osinza ebirala by'osinza sente ne zikubula. me and keep my commandment. Katonda akuviirako ddala. Agamba atambula n'abamukkiririzamu era bagenda okukuuma amateeka ge commandments ze. Biggwerawa olwaleero miracle gitulabye. Wow. God is amazing. Is this miracle? Waawo bannaye Katonda baninga mulungi. Ono miracle nti ye kumbe pastor yasabira omukyala ku ntandikwa n'aza mwana myaka 10 bamunoonya pastor n'asobola okujja. Are you fine? Oli bulungi? Is she fine? Bannange ali bulungi? Pastor Your daughter really fine. oddemu. I'm fine. Ndi bulungi pastor. Can I ask you a question, Pastor? Pastor asobola okubuuza ekibuuzo. Feel free. Oli free It's okumbuuza. your wife. Mukazi wali My wife has gone to the market to buy some groceries. agenze mu katale gula zigrosary. Ayina byagenze ogula ebyenfumba. Okay. Another question. Kumbe kamukuba vision. What does the Bible say? Ne kamugamba ekibuzo ekirala. Woman be married to 3 men. Bayibuli egamba No miracle. omwami alina okubeera ng'asaba abakazi ab'enjawulo nedda. When you get married to one wife or one Miracle bagamba nti wowasa omukazi omu olina kunywerera ku oyo tolina kuwasa mukazi mulala. Understand. Era bwe kukikola oba oyonoonye maaso ga Mukama. Understood. N'amugamba kitegeera Wife nikitegeera. is married to 3 men, Kwe kumugamba nti mukazi we agenda maaso n'okwenda ku basajja ab'enjawulo. and the other is a hajj at a certain butchery. Era omulala wa butcher. Chibi is my brother-in-law. Omulala bamuyita Mukiibi. Kumani Mukiibi? That's what your wife wants you to believe. Mukiibi yaŋŋamba muko wange. Used to study together. Yagenda maaso n'okubuzaabuza. Family to stay idle. N'akuleetera okubeera ng'okkiriza baabeeranga bonna nga bakyasoma famire ya mukazi wo ne mmugaana n'amulemerako n'asalawo asigale ng'amwagala mukazi w'omwenzi. Pastor munnange. We are very sorry for what you are saying. Onotusonyiwa ku lw'omwana ono byayogedde. Omwana yagamba pasita ekigambo. Oyinza okwefula noli pasita osaba naye nga mukazi wo talina mwoyo mutukuvu talina Katonda. But she needs to be nurtured. The Ng'ayenda. Christian-founded churches, N'agamba munnaye. so that the devil will not steal them. Omwana twetaaga omutwala mangu mu kkanisa. Sitaani aleme kwangu agenda maaso nakubba kiraba Katonda kye yamuwadde. Kyovula munne abantu abasinga obasanga nga bagenda maaso basabira aba ne bagamba oyo pasita naye nga muni Katonda yakuuma ekirabo ekyo. N'abeera nakyo pasita gye bali ng'asobola okukulagula. Obulaguzi kitegeeza nti obeera musamizi. Naye Katonda aba yakuwa gift. Ebintu abalala batasobola kulaba. Kyovula bamunnange. That you came. Kirungi bw'oba n'olina omwana oyo okuba ekusimu bweda gye nkugamba eya Kigundu. Era pasita agenda maaso n'okwebaza maama okubeera ng'akuwumimirako kubanga munnange Katonda yiwa byamagero era Katonda akutula enjegere era Katonda muliro abeera muffe mu bantu munda naye nga tetukimanyi okuva naye ero kimanyi nti Katonda omulamu waali alokola era awonya. Mom, Bali no Kais that man in the checked coat omwana yayita maama koyeni wange olaba omusajja ali mu kooti ya checked. sitting with one to rob him. Abasajja batune bagala mubba. I didn't say that I know them. Wabamanyi otya Today, sigaye nti mbamanyi to rob him. naye mbalabye bagala genda maaso nakubba muzeeyo gwe batudde naye. How can we help him? Tugenda muyamba tutya If the guys have guns. kubanga bagayi bayinza okubeera nga balina emmundu. They use their brains. N'agamba tebalina mamundu naye bakozesa obwongo bwabwe ofeera abantu ne baba babba era muzeeyo bagenda mubba bali mugenda maaso namudyekadyeka They're going to steal it. bagenda kubba sente alina $5 million mu nsawo. Omwana nalaba ebintu ebyenjawulo. Cows. N'agamba omusajja watu ate nga yatunze ente ze mu kyalo. Going to sell him matchery. Bagambye ne bagenda muguza Man machuli. coming with the bag. Oyo omusajja ali mu kujja n'ensawo azze n'obufere bwonna temuli machule wa mwalimu bagenda ba ssente bamufere. I don't even know his name. Ko maama ningenda mutandikirawo omusajja simanyi na linnya lye. Dolly. Grigori. N'agamba bamuyita Girigoli bani yamanya n'erinnya lye. Kakwata ku maaso kawuli omutugu kasimba. Maama koye ndi kangezeeko ndabi. Bani kamulaguddo no bagenda mu Bagirigoli. Bano abasajja bafere ab'oku kibuga. Bampulanize mbamuguze machula ina $5 million mu nsawo yatunze ente ze bambi.
kati maama yasala wajja namugamba ayambi. Are you talking to me, madam? Namugamba ssebo gye bali koyogera nange madam ate ono demu akimi iki naawe sukulabi bano batandika tumugenda demu agera tulemesa ddiiro. Okay, no. Kati yamugamba abadde nsaba kwogeramu naawe ssebo katono sooka ojje nti wali mutawaana abadde azze ku ddiiro omusajja wattu maama n'asala wayambe bamuyita Mayanja Henry. Want with him. Original names. How do I know? Kati abafere batandika okuba emimiro oyo mukyali munanga oba yabaaki kati omukazi amwagaza ki Any wife. kankubuli olaba Tell me what's kuba mukazi we kono nzima talina family onna ku kibuga tenadde mukazi muzeeyi bamugamba n'awakanako maama nti ntegedde ntya erinnya lyo olina miliyoni 5 mu nsayo muzeeyi neyekanga esente zo bagenda zikubbako mukulu girigole bagenda kubba. Maybe you are the one who stands in the way of my deal. Owaye kankubulire Because we tested everything. gwogenda maaso n'okuba ng'oyimirira mu kubuli obugagga bwayi tuba tesisinze buli kimu ne tukigezesa kati ate nga mutya ne bagenda kunziba. Mother, maama tell him that he has a smoke pipe in that room, father. mugambe ayina emmindi That is real. yali yajjajjaawe. What if he's alerted? All this all for nothing. Tugenda kubeera nga tutobedde bwereere omusajja atwala amajja mwana soke tugende genda maaso ogere naye omugabe ffe twagala kutema kumbe baagala mubba. What should I do? Omusajja wuyo yajja madamu nkoze nti speaking to your family that you should. omugambo okyayogera ne famire yo bandikugumiikiriza. Mr. Girigol. Mr. Girigolo Up to. oli kuki? The man has brought the omusajja aleese bye twagambye call us liars. ajja tuyita balimba Quarreling. kati atandise okuyomba mbokyali eno ate nga tulina okutula ddiiru n'atunula musajja wattu. Give me time. mpa akadde You're talking to my family. kyayogera ne famire yange owaayi ate tunaakola ki ng'asala waagenda bafere kumbe musajja atu bakyamubuusa Girigoli nage bamuyita Mayanja eno Names. I would love to thank you for saving me from those thieves. Naali agadde okubeera nga nsooka okwebaza okumponya okuva eri ababbi abo. Thank God. N'agamba The twebaza Holy Spirit who uses my weebaze Mukama agenda maaso n'okukozesa omwana wange following me. bwe nnaavaana abasajja ne bangobera ne banzibako ssente ne banzita account in a bank. n'amugaa tolina akawunti mu banka. Akawunti nedda siina. Always keep my money in the granary. Nze ssente nzitereka mu gulina gye batereka Where emmere. they keep food. N'amugamba agamba ntolo gye batereka emmere. Safe there. Anti siina we nzisiba zisavingawo kawe nnina. Banna. Okay. Kale. Where do you stay? Obeera wa? Kigumba. Kiryandongo district. Kigumba eri mu Kiryandongo district gye nva wala. They will steal your money as well. Eyo wala nnyo muzeeyi bagenda kubba ssente ng'oddayo. Ngenda kukola ntya madamu. Miracle. Come. Segala wano nga bwe nkomawo. Maama n'asalawo ayiye ati tenkanyawonye muzeeyi ono Girigoli. Miliyoni 5 ziri mu nsawo. Where is the lady going? Omukazi alagawo. Just keep your eyes on that old man. Eriso ejjo giriteeke ku musajja omukadde. Small money for me, like. I'm heading to the counter just to get some cold drink. Kono ne kansooke ngende ku kawunta. Nfunako kunywa akanyongo gange. Mufube okulaba nti tetusubwa ssente ezo omusajja temujjaako liiso jjogi. Tuteeko zitwala. I've gotten barriers. Waayo omusajja ayinza okubeera ng'afunyemu omulikondo bumukyamya. Family in Kampala. Nze naye nkimanyi nti talina family yonna mu Kampala eka abalimbi. Abakuba ekipindi. Bamulinze baagala mubba. Akaana banne kagenze maaso n'omulagula. Ono yajja n'obusungu bungi nnyo. Ye muleefu. When mom comes back, just run and sit on the motorcycle and Owaayi maama bw'ajja. Yes, I have. Luka budduso tule ku pikipiki tuvaano tugende. plan to pay for the ice cream. N'ekirala oyinamu 15 sebo zimpe nsasule ice cream maama anadda ajja kubeera nga zirifaninga zikuddise. Naye nga kasomye maama kyaliko eri kakimubulidde nti ajja na piki naye bw'atuuka bagende ku piki badduke bave wano. Abasajja wano tebajja sobola mufuna muzeeyi. Nga omanyi abafeeri tebaagala fiirwa ab'ekibuga kati ng'akawe 5 kagende kasasula ice cream wali ku kawunta. Ono omuyayi waali abala obugalo butambula. Bw'anywa omwenge tegugenda. Hello, young girl. Alo muwala muto. I'm fine. Oli otya ndi bulungi? Drink alcohol in the middle of the day. Lwaki onywa omwenge masekati g'olunaku? You're brilliant. Oli mugezi nnyo. Well, I'm an old man. Anti nze ndi musajja Can mukulu. drink anytime I want. Nsobola okunywa akadde konna ke Leave njagala. it or you'll die of cancer. Kamugamba leka omwenge oba si ekyo ojja kufa kookolo. Who's that other man you're with there? Oyo omusajja guli naye. My Omuyita grandmother otya? Girigoli. Are you friends? Oyo munne bamuyita jjajja wange Girigoli. Muli ba mukwano. Kumbe kamulimba. Wale weetaagisa okulimba ng'olina kusurvivingawo. Kamulimba jjajja waako Girigoli kumbe kali. What did that man say? Omusajja yagambye Me how related we are. mugambe nno tuli ba Luganda n'ambuuza tuli ba Luganda tutya. My grandfather Girigoli. Konze nti goli jjajja wange Girigoli banne akawala akagezi. Weebale nnyo. Omufira ateekayo ekigaala abalagalo kimu kitambula. It seems it's all okay.
Let's calm down and get drinks too. Owe ekireko okubeera nga bwe kimu kiryoke tugende naffe soke tufune ebyokunywa. She's not coming back. Omukazi nga tadda. With the woman. Keep your eyes on. Lwaki olemera ku mukazi amaaso gateke ku muzeeyi obadde ki? Hana ye. Grandpa, rise up. Mom's back. Jajja situka yangu mama akomyewo. N'asituka muzeeyi. Yali agudde. Owayadduka. Ne batandika omugoba abafere tebafiirwa ddiiru. Abafere tebafiirwa ddiiru. Okulengera muneefu agenda ovaayo. Kumbe ddiiru etandise okubeera nga egwa butaka. Muzeeyi walampa piki nga walampa. Kenda okujja abafere ogoba muzeeyi ngowa piki akudde. Ono Robert avuga piki ategeera bajaaji. Omulimu aguludde mu myaka 2. Yakuula piki. The deal is off. Ddiiru ewedde egenze. The deal and you calmed him down. Nabaga ddiiru egenda kubuuka ne munzikakkanya galirengera bye tuyiseemu. Somewhere. But I don't know where. Think before the deal spills. Ayina waddukidde n'esimanyiwa. How to kill them. Lowooza ku ddiiru tugenda bakolera ki? Do you know how much I have incurred in this whole thing? Tetuyinza batta. Mumanye ebbanga limaze ngambala ddiiru eno. Milik. Onagane kuba tasobola. You know how things end assholes. Anaawe omanyi toyisobola kumutta katomanye ebintu bijje bigenda maaso n'okutabuka. I can send the police there so they can arrest them, old man. Kati okumanya abafere bazibu sibe yagamba aswa n'osindika polisi ne bamukwata n'amwesibako nti amubbye sente ze. Tebagala fiirwa. And what will you tell the police? Kati polisi onogigamba ffe twagala okubba muzeeyi oli musiru. Uli ono byayogera oli mutiitiiza. You know that in case the police gets to know he has that much. Gwe lwakimanyi polisi esobola omukandakana nerekaini munyiganyiga. Nembuza sente gye yazijje. How do you... Bweni bw'aba yatunze ekibanja kye. I've even sold it. Aso atambula n'ebiragaani yatunze ekibanja. Bweni bw'atya ng'abiina mu nsawo. N'agamba mwambadde mwagala omubba. But I still have a copy with me. N'agamba ayinza okugenda maaso n'okubeera ng'ayogera bw'atyo nga si bwe kiri. Ko ye nange nakatunda ekibanja ne kopi yange wano. Get back! Bantu batambula n'ebyabwe tuve ku ddiiru bannaye tugireke. Tutunuulira kale mwana. Ddiiru yagwa butaka. Do you know that we didn't pay for the ice cream? Muzeeyi baamuleeta ewaka. Maama nga okimanyi twasudde ice cream. Muno ejjajja namusabye 5. N'azimpa. Zimuddize. Leave it. Ko muzeeyi nedda zireke. Pay you for saving me. Bane. Those men were about. Nze yandibadde abasasula okumponya abasajja bali kumpi kunziba. Oh God. Mukama Katonda bannange oli w'amaanyi oli munene. He's so good. Thank him every day. And stop smoking the smoke pipe. Nga bw'oyogedde tandika Katonda omukuzambulamu buli lunaku. Olekerawo n'okunywa emmindi. Ndi mwana wa Katonda. Muzeeyi. Ono Katonda yennyini. Yatya. Siyinza kukiddamu. Muzeeyi. Ngambadde njagala emmindi. Yamulagula n'emmindi. Siyinza kukiddamu. Yagaana ogiddako. Yali yajjajjaawo. Tuba tuyawanga ne taata atuuse. Welcome back, Dad. Taata mune tukwaniriza ebale kudda. Hello. Uli otya? Welcome back, sir. Sebo webale komawo. Naye webale mune kutukyalira. Yes, sir. Tubalese. You for being with such good people. Bali kubeera n'abantu abalungi bwe bati. Father. Taata. This is Girigoli. Oyo bamuyita Girigoli. Our friend. Thieves wanted to rob him and me and mother said. Mukwano gwaffe. Ababbi bali baagala genda maaso n'okubeera nga bamutrappinga bamubbika sente. Right, sir. How are you doing, sir? I'm all right. Girigoli tusanise okulaba oli otya. He's right. Ndi bulungi gwe otya omwana mutuufu kyayogera. Being robbed. Mbadde ngenda kubbibwa. Ani abadde agenda okubba. Baddawo maama kakubuulire buli kimu. How was your day? Great. Olunaku lubadde otya mukwano. Lw'amaanyi gwate ggwe. Long story. Mune erugero luwanvu katukunnyonnyoli. Taata balina omubuulira. Ng'amaze okitegeera. Oh, good morning, child of God. Muzeeyi yasuulanga bw'asaba. Yajjayo sapuli. Morning, Mr. Gigori. Yensuula Mr. Girigoli. How are you today? Oli otya olwaliro ndi bulungi munnange. Was the night? Ekiro kyatambudde kitya? Bulungi. Miss, Mune nnyabo. I would like to appreciate this family. Nali agadde okusiima That you famire. have done for me. Ku mulimu gwonna gwe munkoledde mbulambalamba bwagwo. Never seen such golden hearts. Walayi sirabako omutima gwa zaabu nga gwe muyina. Ayagala abasasule. I have given you this money. Nkuwadde sente zino. Good heart. Mutima omulungi. Asking God to even bless you. Ngeri emikisa. Oh Lord. Mwebaleko omulimu gwe mwankoledde. May God bless you too. Oba ne Katonda ng'oli w'amaanyi Mukama akwongere omukisa. And with the child of God. And with the child of God. N'omwana wa Katonda. Kiryandongo. I will give you. Bw'alijja ekiryandongo nja mumuwa buli kimu kye yeetaaga nga munkyalidde. Mr. Gigori. Bano yebale nnyo Mr. Girigoli. And with this. Na zino.
Buy a child of God a chicken to eat. Omwana wa Katonda muguliremu obakako kakawutemu supu. Brains. Bane omwana ono. Bane mwana wa amaanyi. Mwana wa amaanyi bane Mukama Katonda bannange wa amaanyi. Yakakasa Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Do you know what they were about to steal from you? Omanyi badde bali okumpi okubbako? Kyate kiki? Do you remember Falasco's cows? Ojukira ente za Falasco? Falasco was my boss. Falasco ali mukama wange. And that's where I got this wealth from. Jenna obugagga buno bwennina. Mumumanyi naawe. Do you remember his cows? Ojukira ente ze? Katonda wange yakwata kutama. Yes, I remember, child of God. Yenzijukira mwana wa Katonda. Therefore forgive your brother who stole your cows. Namugamba n'olwekyo katusonyiwa muganda we. Also saved you from thieves. Eyabba. Had grandpa. Ente ezo. I have heard and understood well, child of God. Ekijja kuyamba okubeera nga tebakubba naawe. Do you have Olidde munaye jjajja nti mpulidde. Bible. Oyina Bayibuli? Bayibuli. Nedda. I have evangelism book. Nina ekitabo ky'Evanjiri. My herdsman has a Bible. Naye munnange. When you go back, read the book of Romans chapter 10 verse 9 up to 10. Namugamba dde asome ekitabo ky'Abaroomi. Don't you have essuula ey'ekumi olunyiriri olw'omwenda paka ku 10 words before I go? Ko muzeeyi nti bannange Bayibuli ogiyina nnyabo ebigambo ebyo bisome nga sinava wano. Takiraba nga alina okugenda mu Baroomi asome. Maama kukwata Bayibuli. Tulaba Mukama ebintu byakola mu nsi. Otegere nti Katonda gy'ali ne bwe buli baddi yakyali waggulu. Teri agenda kuba waggulu wa Katonda. Wadde sitaani yeepanka atya. If you openly say Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from death. Gulawo ogambe nti Katonda oba Yesu ye mwana wa Katonda omulamu. Yes. Era mu mutima gwo oteekemu okukkiriza. Agisako musomera. So we are made right with God. And we openly say that we believe in him and so we are saved. I have heard those words. Yamusomera mu Baroomi. Ko muzeeyi ebigambo mbiwulidde. About them. Era ngenda birowoozaako. Muzeeyi yaddayo abirowoozeeko. Wabula ono omulalu yakwata omukojo ogwo basuula mu kacupa. Drinking, don't drink that. Onywa ki ekyo tonywa? Kaguyiwa. Buli we kabeera omulalu n'abeerawo. Leka nkufunire naawe ekyokunywa ekirungi lekera okunywa omukojo ogw'abantu. Agudde ku mukojo ogwa Asha abadde ayagala gwemalizaamu. Yanyiigayo n'omulalu tamanyi nti aba anywedde ate. Kati kadduka kagende kamugulira ekyokunywa. Kyetumanyi na mutima ogwo gye kagujja naye nga jjukira kalinamu Katonda mu kukaana kawala. Kalino kava okugula ak'okunywa akali kirini okuwa omulalu ono. Wabula tulengera ali emmotoka egyesembera. Gesembera akaana kano we kali. Yali njeru. Bwetuuka we kali yayongeza omuliro. Nejjesimba wano nga mu maaso bwe. Ne bakakwata kakazi katu. Ne bakateeka mu nzirusi. Soda yasigala awo kali kavagula Coca-Cola. Kumba agasajja gali gaagala okubba muzeeyi. Sebo gakyamulondula kubanga ali ava Kiryandongo eri wala. Mu Kiryandongo district Kigumba. Kaakati no bakakwata kaana kawala. Gasajja gatunula nga tanka. Ndaba lino. Gasajja gabbi gaferera kuno. Era banne mwegendereza abafere bajjaga abagenda kuguza golodi ng'otunze polotiyo. Ogenda ofiirwe obulamu bwo bwonna wejjuse ogwe mu matigga g'otajja kuvaamu. Sajja bano tebapowa bafere ba kibuga. Bakonimani abawedde emirimu. Abo bakonimani. Mwana kagolokose. Bateekawo omuyaayo wano. Akalinde kagolokoke. Olaga gwe kadde musigala wano. Tola wasigwe kaleetaane ndugu yaako. Bano bwe bajja. Oyo kyali gwe wali naye eggulu ali ludda wa. They frightened me. Bane mujeeko masiki zinkanga. Zintiica. Oyogera ki? Answer the question. Jamu ekibuuzo ali ludda muzeeyi gwe wabadde naye. Mukwate empola. Don't be so tough to such a sweet girl. Temugenda maaso na kubeera bakambwira akawala akalungi nga kano. Kagenda tubuulira. Kakwate empola. Little girl. Mwala muto. Now tell me in peace. Kati mbulya mirembe. I've sent away the tough one. Nja sindika abakambwe. They said you can call me Miracle. Ngambye osobola okumpita Miracle. Bakyamagero. Kyamagero. Put off the masks. Jako masiki zammwe. Muntiisa. See you well. Solo balaba obulungi. Wait. Sokolindeko. I think
ndowooza gwe ninga akumanyi sigwe zikusooka mutaka niyikanga gwe zikusooka banekabamanyi jukira kalaba vision mama yaweebwa ekitanda olwa pressure ezaamukuba katonda wange kamumanyi That little girl is just playing on you. mwana ako kadde mukazi anyabuzanye naawe gwe kyali omwana kyayogera kituufu No, you better get over your heads. togenda maaso nakubeera nga omwana nakubuzabuza naawe gwe Joseph Isn't the bank demanding the loan you took? banka tekubanja looni nti egenda kutwala n'ennyumba yo Wait, little girl. wayi gwe mula muto How do you know all that? ebyo byonna obimanyi otya kumbe kabalagudde baatya ababbi bano abafere Do you know that whatever she has said is true? okimanyi nti omwana bonna byayogedde The wife doesn't know. omukazi wange talina kyamanyi nti nateeka ennyumba mu banka bamanja n'omwana abyogedde baatya face And tell me more about my mother. wama yongera ombuli ku You mama can wange call me Miracle. osobola okumpita Miracle nagambye Miracle. abadde amuyita lito gaali Tell me. namugamba Miracle Gun helped my mother to repent the sin Geno gambe she nyoko. admitted against you and yenenye olw'ekibi kye yakutayako ne sister the we sin she did will ekibi kye washed yakola away and all her diseases will be healed. Tell ng'akyali mu ssomero n'asula omwana mutoyi 9 verse 3. endwadde zonna zijja genda maaso ziwone n'ebimuluma byonna But we are just 4 boys. sooka olindeko ffe twali abalenzi bana Mother aborted your sister when she was still in school Era bwe tuli- and threw her in the toilet when she was alive and crying. kamugamba sewo maama yasuula sister gwe yasooka okuzaala owoono mu toilet Went against theft and murder era so that they can amugamba agenda amugambye maama yejjusi to kill wawulira sister woono gwe baasuula mu kabuyonjo ng'akaaba is. ono ave ne ku bubbi n'ogenda maaso n'okunyaga abantu n'obbafera Said you can maama awo n'endwadde Miracle. No. Miracle nedda bambi Little girl, muwala muto how did you come to know all that about us? oza otya okumanyako ebitukwatako byonna tells me everything. Now, what should I do? n'agamba mwoyo aŋŋamba buli kimu You have been stealing from people kati ngenda kukola ntya So- obadde obba okuva eri in abantu your house from the bank, right? kakati lekera okubba okuva eri abantu ennyumba yo egenda kubanga ewona banka ogitwala Now, my house. What should I do? ennyumba yange bagitwala ngenda kukola ntya Thus says the Lord, if you repent, I will restore you, mukama wuno waayogera and you bw'ati will serve me. nti bw'ogenda maaso ne wejjusa ne weenenya gye ndi Out, ebyo byonna bigendagenda maaso bikusonyiibwe Don't- n'embeera ebadde ekunyigiriza egenda kubeera ng'evaawo this man, mukama bw'ayogera katonda w'eggye but you must not turn to them. n'amugamba Jeremiah chapter 15, verse 19. agende mu Jeremiya essula 15 15 asome mu Yeremiya ono omwana bannaye wa tabbo kamala akulagula n'olyanga n'ebyenda bikankana abaana be batyo gye bali ababbi abali bakatutoka buzakana n'akatano tebakata big up katonda w'amaanyi bannange so bakata ne kakomawo tukyagenda maaso mpolampola bakayise Miracle kano leero si ka mbirimbiri nga ziri ze mumanyi tukatambula mpolampola kisa kya mukama kitiibwa kye anti kijjudde eggulu n'ensi kiri buli wamu kati akana kaba kagenda omulalu yali akagobera kwe kukyuka ne kamukanga kaseka Why are you following me? kumbe yamuyira ebyokunywa bye Lying. lwaki ongoberera lekera okukaaba What's your name? erinnya lyo gwani Do you have a name? olina erinnya ono no kaduumi mulalu If you tell me your name, I'll give you some biscuits. ombuulira erinnya lyo ngenda kuwa ku bisikuiti ono n'alowooza alimu akaniggusa akategeerategeera naye mulalu What? Donna Do you have a second name? olina erinnya lyokubiri Where's your home? Donna, those are bad manners. yamusikako bisikuiti mangu n'amugamba ezo mpisa mbi Donna said- ewani kikoto kyali wange genda ngambye enva ne mu maaso yadduka ng'atidde ne kanyiiga sebo yali ayagala byakulya atambuzze mu sitooli bwe tolina linnya ddala twakwate kubo tudde eka eno waliyo anko bakojja yali musibi wa mipiira tava mu betingi Arsenal egenda zanya mipiira gy'amaanyi ali mu kusiba Yes. owaye Miracle Playing from today. I've been looking for you everywhere. yes uncle I told you to buy for me a phone and refused. Had I had a phone, it wouldn't be a problem finding me. You little girl. naye banne kawala gwakato Gone savage. I should not given birth to you. singa maama we yali amanyi teyandikuzadde Forget about savage.
weerabire ku ebyo byonna binakusobeza. I'll explain some of it afterwards. Nja kunnyonnyola ebisigadde oluvannyuma. Because I know you lie. Nze nkimanyiko gy'olimba. Kasero nimba bw'otyo nja kungulira ice cream omunene. Where's the ice cream permit? Kale ice cream aliwo nange nsoke ngende maaso nkuyambe. I have to bring that today. Ekituufu bw'ogenda maaso n'ombula emipiira gino ne giyita. Landing money. Genda maaso ndabike nkuleetera ice cream olwali waliwo omuyindi gwe manja sente. So what do you want? Now, this Indian friend of mine has just bought a TV and a Go TV decoder. He loves soccer a lot and he has a lot of money. So I'm going to predict some matches for him. Kakati yaguze mbu TV mukwano gwe. N'agula ayagala nnyo ebyokusiba emipiira. Ono yamusabye alekendi amuteeberereza emipiira egigenda okuyitamu. Kale agamba ekamuyamba kano kamirako. That's right! Agenda akagulira ice cream bwe n'akikola ngulira ice cream kituufu nnyo. Intelligent. Oli mwana mugezi kyenva nkwagala. Seba asobola okuteeba emipiira ne mufuna oba n'ekyenyinza okukola abayindi. Aya. Kati ayina oteeba emipiira egigenda okuyitamu. Onaawandiika. Wow. Katandika omubuulira. Arsenal versus Real Madrid. Arsenal versus Real Madrid. Arsenal 0. Arsenal 0. Real Madrid yemu. We have Barcelona. Tulina Barcelona versus Juventus. Yezanya ne Juventus. Barcelona 5, Juventus 2. Oh, Barcelona 5, Juventus B. So what kind of ice cream do you want? The big. Oyagala ice cream kikaaki ekicupa ekinene nnyo ekikebe. Done. Kiba kiwedde oli muwala mugezi. Yakeyambisanga seboneka mu. Wana omwana ng'obadde omuyina ng'okyala tugenda mu birubaale byo. Abaana bano kati bakola na ssente. Ye Mukama singa amumpa bannange. Abayini mbambasi. Tugenda maaso mpola mpola. Nage bakayise mirako. Sebo ono olwamulagula yavuga emmotoka n'ajja alabe maama mu ddwaliro. Ambuuza ebiri bye bamugamba amugambe. Maama jjukira yabikola ng'akyali mu ssomero ne tebimanyi. Yazaala balenzi bana. Omwana gwe yasooka yamusola mu kaabuyonjo. Eri amugambe eddoboozi yaliwulira nga akaabira mu kaabuyonjo. Maama kati oli otya muni ntandise okuba nga ntirira mpola mpola ajja n'akookunywa. Maama. I'm sorry to ask you this. Onosonyiwa muno okubuuza kino ninteekeddwa. No problem. Tiwali buze omwana wange. Ask. Buuza kyonna ky'obuuza. Mother. Maama. Yes. Wanji. Where did you put our first sister? Wajja wateeka sister affe yasooka. Maama yatya. What? Eki? Yatya. Sister. Sister wo. Ndiye. Sister waffe. God. Katonda wange. Zikusooka. Zikusooka. Wanji. Why are you getting all these questions? Bino nno bijja ebibuuzo. From a witchcraft? Ogenze ku musawo. Why you dreamed them? Oba aloose birooti. Little girl, and tell me more about my mother. Najjuka engeri yabuuza omuwala amunnyonnyole. Miracle. Miracle. N'agamba mpite Miracle. Miracle kale mbulya ku bya mama. Can help your mother to repent the Gendo yambe mama omugamba leke nti yejjusa ekibi kyagenda maaso n'obateekako gwene. Ne sister wo. Since she did will be washed away and ebyo byonna bye yakola bijagenda maaso byozebwewo biveewo singa n'agenda maaso ne yejjusa eri Mukama ne yeenenya. verse 3. Sebo wabeera ebintu ebyatusiba n'ojjamu olubuto n'olowooza byali byakusaaga. Kumbe weesiba obulamu bwonna bwonna. So kati budde eri Mukama ne weenenya ekyo nno kizibu okwenenya eri Mukama oyinza okyenenya naye muganda wange. Omusaayi Mukama amalira n'asonyiwa. Byonna byonna yabinnyonnyola maama nga bwe kibadde. Nga talina kyakkola alina kubeera nga amunnyonnyola. Era yenenya adde eri Mukama. Yasa n'ekikowe. Tudde eri mutaka. N'agambye bamuyita Shafiki Kayima original names. Akwereza nga Daddy Eliana oba Tata Eliana. Ali wano. Aba akyanyumirwa ka TV. Abadde ateze munu TV wano. Akasimu kwe kujja. Tayagala bimuyiteko. Kasimu kava gye kava. Yali asinza bibongo bwabo butandise omuyinga. Hello. Hello. Hello, are you Mr. Joseph the builder? Hello, gwe Mr. Joseph Omuzimbi. Mr. Yes. Mr. ndiye yenze. You were contracted to build a house. Yes. Ba contracting okuzimba ennyumba. That house gave us your number. Era ennyumba eyo wazimba oyo nannyini wayo yatuwadde enamba yo. To raise up. And we would like to contract you. Era nga batugambye eri muzimbi mulungi twali agadde okucontractinga. So is it possible for you to come to the city house now? Tukuwa omulimu ogwo ogwa contract eyo. Osobola wole kwate kubono jja mu kibuga kati ndi nsobola. Time because our boss is flying out in the evening. Okay. And he doesn't have much time please. Tujja kusasula akasente ko linnyojje kuba mukama waffe agenda kuvaawo akawungeezi yali agadde okusooka okulaba nga tonnaba kubanga ogira akweko ne ku ssente majja gatandise okujja.
Wow. Ko mukyala ndiche kigenda maaso waliwo obuzibu ko nti tewali n'akama idea kanzije nja kubulira nga komyewo kumbe sanyu lya mbugana esene zibadde zaabula omukyala ndi kyokka bannange omukyala yiya mugana ebibbo yagamba yo okuva edda nedda basabanga mukama omwami ng'abaana bubbo wansi wa bitanda kaabulengani zitumbulira mukama yasinga akwa mukago sabika nako nakulabira nakubudaabuda yakulabira kuva ngo kyali mu luto lwa maamawo ng'atoddawo ozanyisa katonda yena nyini byonna abalago banaamanya bafa bafu kati okudde eno mu taxi baali beeyongere wali omutaka mwali muno omulokole kati omulokole yabuuza mutaka alina abaana basatu n'amubuuza ni muno mama abaana bano yafa kweni munema mukazi yano banandekera abaana mbadde mbatwala sister wange leke nti abanyambira njagala abanyambira leke nti abalabirira nga nze bwe noonya akasente sister w'omufumbo ye mufumbo talina baana ye nedda kuba tazaala ayinza okubeera nga kwegamba nga mugumba n'omwesiga nga talina baana nani nazudde nga ayinza okugenda maaso n'okubeera nga ayamba naye mugumba tazaala naye mufumbo omulokola adde amubuuza naaba nga musajja atwali mu nnaku kwekwata mu nsawo yali aguze buno bisikuiti nga omanyi batunda mu paaka obwo 13 nalaba nga alina okuba nga ayamba obwana buno omusajja atwali mu bizibu yagabira obwana kono ni weebale mune madamu mulokole naye nga alina engeri gy'amubuuzizza mukazi watunaawulira ekisa ku mutima nasala yamba obwana buno tugenda maaso sinema bagiyise Miracle okutuuka yagamba kondakita bamuteeke ku stage atuse waavira omukyalo ono era bwamala okuvaamu taxi neeyongerayo ow'abaana n'asigalamu abatwala wa sisita we kubeera nga sisita ageza kubeera nga amuyamba balabirira tudde eno ne sisita eno gyetuze abaana be bano yabaleeta musajja wattu ono mukwano gwa sisita wa mutaka yamugalikanawo abaana bano abala tebalya makoloni n'amagi babirya naye taata we tagula mmere wano nze tombulira nabwana obwo nako wagashiya kuba sizaala nakuzaala naye ate munaye bano baana ba mwannyoko obawa ekimala ogwo musaayi gwe gw'oboola nedda yensonga lwaki bali wano nkimanyi lwaki babakkiriza nga tugenda balabirira abawadde mawulu agasuzeewo ge balya yali amakoloni n'amagi n'agamba olaba alya emmere gwe tuveewo nkuwerekera ewaka nze nzijjaako olumanyimanyi lw'abaana zitomanyiira ye omuntu gwe yawa abaana abantu bazibu oyinza okubeera nga oyisa bwotyo naye nga katonda ayagala ove ku ekyo ekikyamu kyoliko genda kukituufu alyoka akusumulule kyobola yamufula omugumba tazaala tudde eno wali abato nga omanyi emizannyo gy'ekito nsuubira abasinga abaakulira mu kyahoteri yali abaddewo nga tazanya ku muzannyo ogwo ku bipiira twabivuga enakiwogo wano twavuga ebipiira enakiwogo wano ku muwala entebe twakola ddole gyonna gy'emizannyo gy'abaana gye balimu bw'ataabizannyako bambi nkusaasidde emizannyo gy'abaana bwetyo bwe tukula oba bwe twakula twazanya emizannyo gyonna dduulu ebigundi by'obukupa ebyo nga tukolamu emmundu gy'emizannyo gye tulengera egy'abato kafirimu bakayise Miracle era nga nannyiniko bamuyita Dani Kigundu n'agambye oba n'omwana bw'atyo asobola okubeera nga alagula tomutwala mu ssabo ekikazi n'alaba yakuba vision nga kimuyitako okumuyita Jasmine sirowooza nti nno bwe kiriko no nti omategedde tinnya lyange walonze kaadi yange olina omwana nziramu ekibuuzo kwe kumugamba munnaye sikumanyi naye oyisa bubi abaana ba muganda wandibadde bayisa bulungi kubanga bweyisa bwotyo n'oyisa bubi abaana ba muganda wo eyo nsonga era mu musango gwa nagomula eri mukama bw'ona ogenda maaso n'okwagala abaana ba muganda wo nga bwe weeyagala katonda agenda maaso akusumula obugumba obukuliko kyekyakusiba kubanga toyagala baana ate Even Peter Segal's wife will come back and take care of her children. N'agamba singa onookikola ekyo ne muka muganda wagenda kudda atwala abaana naawe osobole okufuna olubuto ozaali. Is this an angel? A demon? Yatiirawo Jasmine
yagamba lino sitaani oba malayika sikitegedde mwana yogedde ebintu ebinkwatako otya muganda wange era embeera nze nenkigwako nga mbadde sikimanyi ntandika butandisi mpirimpya bupirimpya omwana alina ebintu byakola nga byanjawulo katonda agaba gifts naye mmwe ne mubuzaabuzibwa n'ogenda musabo n'ozonga n'ogenda ewajjajja olwolanfuuzi omwana n'omufuula mulaguze so nga mune sitaani aba akuyingidde ababbye ekirabo ky'omwana abbye omukisa katonda gw'aba yamuwa okuyamba abantu ba mukama bantu bangi abaliyo nga tebamanyi nti bali bantu ba katonda kati omwana abatambula atuuka ku maama banne yakuba vision ku maama yatandika okulaba ebyaliwo emabega ku maama. Maybe she's so grown up now. Do you think I know where she is? Owaye Donna. Hey, what happened? Kati alabika yakula. When the kid was 10 years old, she got mad. Munango omwana bwe namutwala. Destroyed everything in the house. Omwana weze emyaka 10 yatandika okulaluka. Era bwe yalaluka n'atandika okusaanya buli kimu ekyali mu nyumba. An alarm whenever she saw me. Yagenda nga maaso n'okubanga akola alarm buli yandabanga. Kati kumbe eno waliwo omukyala. Yali yatwala omwana atali wowe. Kati omwana aba akyabiraba. Mama genda okulaba. Miracle. Hoye miracle. Miracle? Miracle. Abadde alina byalaba byagezaako kuba ku maama. Mama alina background oba historical background. Omwana gy'abadde agezaako okuba ng'asembeza. Banne omwana ono asobola okulaba ekiri n'ekijja mu maaso. Kati omwana bwe yafuna vision yeno. Banne aleka yafuna ensonga lwaki omulalo ono yali amugoberera. Yategeera maama yali yazaalako dda omwana ne bagamba nti yafa ne bamuziika. Akaana kano kaali kazudde nti ono omulalu yandibanga ye first daughter eyali ewa maama waako gwe bagamba nti yamuziika ng'ate teyamuziika olwo neiba yali yamubba n'amwamu omulambo gw'omwana we neiba yennyini kati gaeka gwe yaziika. Kano kaali kamaze obitegeera byonna kajje waka ne kaleeta omulalu ono bane njagala olabe bwe kaleeta omulalu ono katandika omulabirira ng'omwana we waka. Eat. You have plenty of food here to eat. Miracle. Yamugamba lya tulina emmere nyingi kumbe anko. You forgot about our betting odds. Weerabidde enkola zaffe ez'okubetinga. Yinze. Now that has hurt my feelings. Who is she? Kati ani atandise ogenda maaso n'okulumya feelings zange ani oyo? Soko yite maama nti kanzije ggwe. Maama kwe kugendayo yali awulira alaba omwana kyamuyitira. Yensonga lwaki omulalo yajjanga akabeeranga kumpi nga tebatengana. Kumbe ntaata akomawo. Miracle mwana wange. Oyo yani? I'd like you to meet someone. Mama nalagadde okusinkagana. Meet your first daughter. Mwala we yasooka okubanga gwazaala. Taata ali awulira. Kikyogerako. Mama najja. You have one daughter. Nze n'omwana omu yekka. Okimanyi ekyo? Miracle. What are you talking about? Kikyogerako. Mama. This is a child from your first marriage. Ono ye mwana gwe wasooka okuzaala mu bufumbo obwaso. You had a first marriage? Mukazi wange tewangamba nti olina n'omwana. I'm sorry. Kumbe wali wafumbirwako ddamu ne mukwano nsonyiwa. It's not a reputable thing to... Si kyangu genda maaso nakikkiriza. No, wait. Nirindako. My daughter died at 7 months. Wange yagenda maaso n'okubanga afa ku myezi 7 n'aziikibwa. She was alive all this time. N'agamba yagwa eddalu baamutwala ne bakuwamu mulala. But you'll never have a child ever again. Abadde bw'atyo okumala ebbanga. Mujja we yagenda maaso n'okikola nattooli. Bwe yali ayagala manya ku ttoono. Owe n'afaamu kati n'atwala owuwo. Naye n'amulemerera. Era n'akuloga obutagenda maaso nakuddamu kuzaala mwana nakyo bulaba. Yali alemedde okuzaala ku ntandikwa. Ko omwami nti ensonga lwaki Miracle yali aganye okufulumayo. Kati maama n'ajjukira. Maama yali mu bufumbo naye nga bwali b'abakyala babiri. Era mukazi wattu yagenda maaso n'okuba emiranga mu buwala nga bw'omanyi tukola ebintu bingi tubyerabira tuva wala. Olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu nnyo. Oyinza okwerabira ebyatuukayo emabega. Naye teweerabiranga kitegeeza weerabira gy'ovudde oba tomanyi na gy'olaga. Maama ajjukira kitegeeza omwana byagezaako kubanga amubuulira byali bituufu yazaala era nga twalaba vision kyakuba oli yagezaako mutwala amufule ng'owe. The kid you buried was for your neighbor called Jack. Yalaluka ku myaka 10 omwana gwe mwaziika yali wa neighbor wo gwe babba yali afudde bamuyita Jack. But unfortunately, yazika wa mujjawe. I never saw Jackie's baby outside. Namugamba amanzi jukira. She used to keep her baby inside the house. Omwana wa Jackie yamukumiranga mu nyumba atamukiriza kufuluma. Era omwana ngo lwamala okufa sadda mukola mwana wa Jackie wadda mufuluma bwebi. Bajje wa pastor.
Why do you come in front of God? Pasa mbuza mama kikulise maso ga Mukama. My kid sees what's going to happen and what has opened. Omwana wange alaba ebigenda okubeera mu maaso nakyo ekyabeerayo By emabega. God? Mukama Katonda yabikola. Nange simanyi. But this has caused chaos in my marriage. N'ekino kireese kugamba obukyankano mu bufumbo. I was once married and I had a kid. Naliko omufumbo ne nzaala omwana. What has miracle done? Miracle ki kyakoze? Era akola ki? My kid died and I know where the grave is. N'agamba omwana wange ewedda yafa. Manyi ne ntaana yewe. The Lord may enter into marriage issues. Kwe kumugamba Katonda muteeke mu maaso go. And that Donna may. Era omusaba agenda kuyingira mu nsonga z'obufumbo. May serve God has a gift. Buli kimu kigenda kubeera nga kiteerera omwana ono wa Mukama Katonda. We play. Era tusabire ekirabo kino sitandame kubeera nga akimubbako. Agenda kubeera wa mugaso eri eggwanga. Bande temusigaza abaana abayina embeera ezo Katonda aba yamutunda ng'agenda kuba wa mugaso eri ekigambo kya Mukama. Nagambye kuba ku noti 75438489. Oyambibwa omwana ne mumutwala mu ssabo mu mbugo. Sitaana bbye ekirabo ekyo kuba Katonda akola bingi. Katonda munene ekitenkanika. Mwebale kulaba VJ Silver Tata Nikolo nga bujonza badde akwereza nga tubaagala nnyo. Mwebale kulaba tera mweraba.